Nze Divine ono mwami ye Mr. AIDS Sennoga Hassan mufere era mubbi na postinga stories eyabakwatako mwenna naye mwabo abali bajja mu comment section mwe mwalimu abagamba tono musajja mufere era comments ozayitira obungi netandika contactinga abantu abo nga mabuuza mufere mu ngeri ki inabwino nga mungi ddala ng'afeza abantu ababba abalima agenda bagula eddagala lya siriimu abalima agenda kubawasa n'ababba amawulire gonna gabifunye kubanga n'amawulire g'ensembi y'okufuna nti omuntu yadduseewo abadde abeera ekazo kati nwuliriza ono victim number 2 njagala owulirize bulungi victim number 2 gwenasoose okukuwa yabadde victim number 1 tugenze ku victim number 2 wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka nkubire ku namba simu erizo 7782924 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa yampirawo ne sister mukulu kati kangamba sister naye ebintu byonna bitegedde naye kati tugenda okukola akabine bintu tubidisclosing nnyo mu bantu gavumenti eba tebyagala waliwo eddagala liva Kenya naye ya bbeeyi naye nkusalirako nga gwe muganda wange naye oteekamu 5 drops in hot water all milk 5 drops every day kumala emyezi agamba emyezi 8 emyezi 8 tosobola kulwala. That's what that man told me. Ngamba noja abayimbi bangi. I serve many different kind of people here. Abayimbi bangi abena bakyala bwenenga bali kwera eddagala. That they are negative. Like I have my wife, I'm negative. Naye because ngamba kati ku ssente ng'ekyo oli muganda wange ete emitwalo 3 kamitwalo 3 nimugamba kali kozi nali manya musajja sibolozi waayo saamukanya nti wansaliraako njagala owulirize bulungi emboozi eno ono omuwala si mulwadde wabula yayina gaayi we nga gaayi we amwagala nnyo wabula nga gaayi oyo ali HIV positive mukumu bibazungana wano ku social media agwa ku gaayi oyo ayagala amwebuuzeeko just alabe waliwo option yonna ey'omuntu atali mulwadde gy'asobola okwegatamu n'omulwadde omukulu n'otafuna bulwadde omukulu yamuddamu ye era kisobokera ddala era ne basaba okusisinkana n'amutegeeza nti eddagala lya mitwalo 3 wulira nga tonnaba kudda mu bintu by'ekiralu simanya mbukoze olwaleero ayinza okuba ono omulala oba olulala ayinza okuba mwannyoko oba ggwe wennyini nkwira omusajja ne mugamba banga emitwalo 3 nangamba ddagala ki nga ngenda kunyonyola nga nze nangamba mumpe ne boogeramu n'amunnyonnyola oli namugamba asalako namugamba kale engeri no gyali sisita wange simanya kale emitwalo 28 muwe namuuza nteekeko eno nti ye ng'ateekako ssente kati munnaye Part 2 era ya victim ono owokubiri ejja ekisinga okwewuunyisa emikutu gyonna egyagenda maaso n'okubanga giwa omuvubuka ono platform olwonno kwabazimbira sitole ye eyamufuula ow'ekitalo n'okubeera oba oliawo ng'abantu bamukwatirwa ekisa nga balowooza nti oba oliawo
omusajja ono kyayogera gandi banga ge mazima wattu ye ensonga yali ndala nnyo gyayagala okuyisaawo era nga lutuukidde olunaku olwaleero abantu bangi nnyo bakyagera maaso n'okubanga bavaayo nga balumiriza ku muvubuka ono bwe twakoledde emboozi eno olunaku lwajjo ng'abantu bangi nnyo abakagenda mu maaso n'okubanga bavaayo wabula nga kisinga okwebuuzibwa ye mwami Sennoga kikyayogera gano ge maloboozi ge njagala tweyongereyo mpola wabula nga ensonga zino si nnyangu kulaga habati so oba ojja kukola ki kufuna relief kati ojja kufuna obwongo ogaye kati kankole ABC right yes ekyokusatu kyekino nti well polisi njikiriza waba masisewo okundo ata mu mateeka njikiriza naye kyenkugamba right now era kyenja okugamba ne mu kooti yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773 2292 bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes egana ABC owulidde secondly I will ask for the favor of the time okusasula oba okucompensatinga back their things kyandinkoze bulungi singa osobola okukwata eddoboozi lyange olw'ensonga nti bino ebintu sitamidde nga mbyogera so kyensobola okwogera mu byonna omanyisambika ebigambo ebiyitirira obungi so that what I know secondly mu bulamu mulimu damages omuntu nga tonnaba kufa olina ogumira damages ezo mu bulamu either financial or life wise again I'm willing to pay the damages zitya nti omuntu ajja kuba eri agambe kino okitegedde kati since you were victim yes abantu ina wajja kudukira njagala kutegeezako gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ogolera ku TikTok yange eno eyo yensi Uganda era abamanyi ku maloboozi g'omukulu ono muyinza otukakasa n'okutunnyonnyola obanga ddala eddoboozi liri obanga sirirye naye nga kyenyinza okutegeeza nti oyo ye mukulu Sennoga Hassan oba Mr. AIDS mu kugezaako okumuteeka ku pressure abantu bangi bagezezaako okubanga bamutuukira n'okumukubira amasimu era ekivuddemu lubadde luyombo tuwongama nti nongana n'okwogera kitegeeza nti musinga okuba omubi osobola okwogera naye ndabyogoera ayagala okwegaana nkubuuziza ekibuuzo nti nakubbye eki nongamba tewali prose nakeera ku makya nakakola groups nyingi nakeera ku makya okiwulira omuntu omubbi omuntu afeza omuntu kino wamanga abikola esimu azijjako that is one wakolera taagala bamanyeewo that is two okiwulira prose bongamba nti nakwata abantu bonna embafera ekitookera kyekino nakwata abaana bonna bampa 15,500 tugende ntandika mpola prose if you want this thing to go wonawe mwagala kijja tugenda kuggwerayo prose kyala ona kijja kuggwerawo nze njagala entetegeera nti ofera abaana ssente lwaki listen to me okiwulira nkubye essimu eno omanyiza nina obuzibu omuntu bwagenda waggulu nga nsirika Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ogoberera tukyagenda maaso n'okukuleetera bingi nnyo ebikwatagana ku scandals zino wabula nga tongera okukoola gwera buli omu yenna buli kisi alumiriza omukulu ono obutagaana era obutatya kuvaayo kulumiriza muvubuka ono kulogezaako okutaakiriza obulamu bw'abannyinaffe abalala abayinza okugwa mu ntateeno wabula nga wetwogerera bino twategeezeddwako nti wabadde akolya atakyaliwo wabula nga tusaba gwe wenna ayinza okuba nga owulira eddoboozi lino oba okusobola okubaako woolituusa ne woolitambuza okubaako ate oba oli awo wooliteeka wayinza okuyamba gavumenti esobole okusitukiramu eyambe kubanga kino ekintu kiri kya bulabe nnyo ekiyinza okuviirako abantu bangi nnyo okulugulamu obulamu kaweefube gwe tuliko
era gwe tukyagera maaso n'okwongera okulondoola ensonga z'omukulu ono eyeetuma Mr. AIDS newankubadde abasoma naye n'abagenze maaso n'okubanga ate bamulabako mu buvubuka bwe bamumanyi nga Sennoga Hassan. Mugezaako kubanga tulondoola ku ngeri ki gye yazimbamuko obulamu obugambibwa nti n'ekireete nambamu okutandika okuwakanya nti n'obulwadde yandiba okubanga story eno ya faking. Jaga tugende maaso n'okubanga twegendereza n'okuwuliriza. Ono agambibwa okubeera Parliament oba bwe bazirunda bwe baakula. Njagala owulirize byamwogerako. Mr. Mayor ogamba otya ssebo kansobera oli bulungi. By the way sigana kwatuukiriza amanya gange kasita ku TikTok ogalabye. Yes, naye njagala kwaka about the story ya Mr. Hassan. Balekera okufekinga abantu. Wakati ffe tuli wala tetusobola kubayo kujja mu media okubagamba nti ate kino na kino balimba. Nze naye disappointed nnyo. Kulaba nga bituuse ne mba Alan Cruz bituuse ku media everywhere. Mr. Hassan avayo nga victim w'obulwadde. Nze kama kwogera mama wa Mr. Hassan ne dadi wange twawula nsalosalo era ndowooza ennyumba zaffe buli emu eri ku lusalosalo lwa ginne waayo. Mr. Hassan babazaala Lukaya no Lakayi Masaka yajja ku kitundu ewaffe by that time nali mu primary 5 nga professional teacher era yaveeyo mu kyalo Lukaya kubaffe oyo mama we yamuleeta mama ye muto muganda wa mama we bagamba oyo yamuleeta yali talina mwana kunsi naye ng'akuzizza abaana babaganda bab'enjawulo kati namuleeta enewaffe afune essomo lyasomesaako era by that time yabeerawo ndowooza emyaka ng'ebiri nga tasomesa naye ng'abeera ku kitundu tagendako Kampala mbu gyasinga n'omukyala yamusiga ssimu biri fake 100 fake. Mr. Hassan yali ndowooza wayise emyaka ng'ebiri ng'alyoka nali primary 7 Mr. Hassan nga afuna essomo lyasomesa kuba Little Brown ewaffe bayiteyo kalege kiri mu Ssemuto mu district y'e Nakaseke era mu mawulire ge yasooka ofulumya mu papula era bayogera ekitundu kyewaffe era newobuzabuza nobuza Master Hassan teri atamumanyi Sennoga Hassan kati time etuuka afuna omulimu ku Little Flowers yasomesanga bato bange babiri era nga time y'okupikinga reports nga nze nzipikinga on behalf of my dad nga nze pikinga report cards z'abato bange n'asomesa kweri essomero ndowooza emyaka nga 3 essomero etuuka nerigwa kumanya amasomero g'omukyala ate aga private schools kati mbeera ndowooza ndi mu by 2018 nalina omwana wa myaka 3 kati ng'omanyi avuka abawala abakuzeemuko ku kitundu oba tuyite youth nga bagakola kabina ka youth kati nga weta t-shirts zaali za blue weta t-shirt nga bazitugabira nga nebuza t-shirt zaaki nga tuwa t-shirt kati mbandyawo katuno wangamba kola t-shirt yo nti yaaki kweyambala tujja babuulira t-shirt ng'eriko ebigambo by the way zesaabifaako nnyo kubirondoola agenda mu maaso kitegeera Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera tukyagenda mu maaso ne ku nsonga oba kulondoola ku nsonga z'omukulu ono n'okwongera ddala okuzuulira ddala amazima agali mu mboozi eno ngeri gye byatandikamu n'okutuusa olunaku olwaliro ng'abaana bali mu kukaaba. Alan Cruz n'emikutu emirala gyonna nsaba wano simanyi oba emboozi eno mwagitegeerako nga temunnawakuwa muvubuka ono platform so nandisaba ekinaaba kisobose ama okubaako sayidi yammwe gye mutuwa mwenna naddala emikutu egyagenda mu maaso n'okubanga giwa omukulu platform kati oyongereyo. Kati Mr. Hassan watuwa t-shirt nga tukolaki nga twambala t-shirt after ndowooza walitawo emyezi nga 6 nga wabeerawo omuntu ajja n'aŋŋamba mbu ezo t-shirt ze mwambadde Mr. Hassan alina bamusasudde okugamba nti mulwadde wa siriimu era balimba alina papers ezigenda okufuluma zigenda baffe bati agenda kubeera nga victim era mwe abagenda okubeerawo mu kibiina kye ng'abajulizi buli gwe yawa t-shirt agenda beera mu kibiina ng'omujulizi ng'ayogera obujulizi nti mulwadde era ekibiina kituyambe bwe tuti naye nga bali bateekawo ekibiina for fake yatumibwa aba AIDS ateekewo ekibiina ayogere eri eggwanga bamuwe ssente okutuusa eddoboozi gye litasobola kutuuka naye nga talina siriimu talina AIDS biri fake kuba right now abeera Luweero gyakolera emirimu gye era gyava naddeyo ku kyalo ewaffe akitegeera ebera naye bada media ne balimba abantu mbu yafuna omukyala
girlfriend sima omukyala sugar mami namusiga ogwadde tavaanko ku kitundu ng'alimu stage y'abavubuka n'agenda mu town apulidde okwo yajja nga amaze osoma obusomesa najja nafuna mulimu ogwo okwaffe n'avanga okunga agenda e Luweero ng'afunye essomero gy'asomesa tagendawo Kampala biri fake era balimba bantu ba YouTubers bangi balabye nga bakolako interviews ez'okulimbalimba abantu nti mulwadde but si mulwadde era bave mu kufekinga abantu bave mu kubalimba abantu bewaffe katundu kewaffe osobola onoonya Asani era boomwagala gwesobola busuuzi nkesi bagambye njagala Asani zana n'abantu besobola okuwa besobola ogamba nti genda katundu obuze omuntu bw'ati akutuusa ku Asani direct ebagamba muno yeekwese gyali ewaffe. Ensonga nno bwezi tebwezikyagenda maaso n'okuba nga zitambula tetuliwo kubaako muntu gwe tusalira musango mu mboozi eno tubula okuleka okuleeta buli muntu endowooza ye ku platform eno buli muntu n'ategeera era twongera okuyita buli muntu yenna ayina kyalowooza ku mbeera eno nakiki kyamanyi ku mbeera eno.